Dr. Livingstone Sewanyana akulira ekitongole Foundation for Human Rights Initiative ne Dr. Adrian Juko akulira Human Rights Awareness and Promotion Forum basinzire ku bigambo ebizza byogerwa President Museveni okusiga ekifaananyi ky'eddembe ly'obuntu mu ggwanga. Nga 22 August 2020 President Museveni yatendereza abasirikale ba SFC olw'okuba yali omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi mu kavuyo akali mu Arua bwe baali banoonyeza Kasiyano Wadri obuwagizi mu kalulu akali ak'okuddamu mu kitundu ekyo. Where I said, okay, let me study how he was beaten. Now, when I studied, I found the man had been beaten properly in the right way. Wabula mu August w'omwaka oguwedde, Pulezidenti omu yavaayo n'avumira ebitongole ebikuuma ddembe olw'okutulugunya bannayuganda. Don't beat people. Don't beat members of the public. Don't beat even criminals. You are not allowed to beat anybody. Ate President bw'avaayo n'ayita bannamawulire n'ayogerera naga bannange nvumirira nese kuvumirira yenna omuze gw'okutulugunya abantu. Oluusi ne weewuunya ye President y'omu yagamba nti bamukubye bulungi ate y'omu agamba nti no nvumirira ekyokutulugunya abantu. Newankubadde nga abakungu ba gavumenti bangi bazze bavumira ebikolwa bino mu lujjudde waliwo abalowooza nti bino biba byabufuzi kusanyusa bannayuganda naye nga tebakitegeeza. Ensonga y'eddembe ly'obuntu abasinga balyogerako ng'ebyobufuzi oluusi okuwugula bannansi naye nga mu nkola yaabwe si kye bategeeza. Ekyo kirina okuvaawo. They beat him properly. Kitegeeza buli mupoliisi gyali oba buli musirikale message gye gyafuna etegeeza nti mukama waffe kyakola kyetukola akisiima. Tegeeza nti okuba abantu okubabonjabonja n'okubatulugunya kifuuka kya bulijjo. Dr. Sewanyana agamba nti buli mwaka bafuna okwemulugunya kutyobula kw'eddembe ly'obuntu nga kw'otadde n'okutulugunyizibwa olenga emisango gy'okutulugunya bagiweereza mu kitongole Uganda Human Rights Commission oba ne bafunira abatulugunyiziddwa ebitongole ebisobola okubawolereza. Ekitongole Uganda Human Rights Commission kitubuulidde kifuna emisango egyekuusa kutyobula eddembe ly'obuntu egiri mu 600 buli mwaka. Wabula abatunulira eddembe ly'obuntu bagamba nti okufuna obwenkanya si kyangu eri bannayuganda abamu. Kirinamu emitendera nakyo mingi. Kyetaaga omuntu ogenda mu kkooti n'awaaba omusango ne guwozesebwa n'afuna ekiragiro ekyo eky'okuliyirirwa. Naye okuliyirirwa kitegeeza nti gavumenti ejja kukwata mu nsawo yaayo eriyirire olw'ebikolwa ebyakolebwa. Oluusi ate nga nakyo kizibu kubanga oluusi n'ensimbi ziyinza okuba nga teziriiwo. Waliwo abafunye ebiragiro ebyo ne batasobola kuliyirirwa olw'okubanga ensimbi ezo teziriiwo. Ennaku zino kyafuuka kya bulijjo nti bwe bakuwa bbeeru kaakati oba olina kuyitirawa simanyi na kumanya okubanga tebagenda kuddamu kukukwata kasita omusango gwanguyira ku kyegwekuusaako ku byobufuzi. Ekitegeeza nti gavumenti nga yo kyayika kirina kigikolera nga bwe bagamba mu njogera ennaku zino nti bw'okwata omuntu n'omutulugunya olina by'ofunamu. Balowooza nti gavumenti bw'okola bw'otyo oluusi abantu bayiga ne bayikira okwegugunga ne balekera okuwakanya. Naye ekintu ekyo kityoboola eddembe ly'obuntu era kityoboola ne kye tuyita enfuga ya demokulasiya. Bwe tubabuuziza ekiyinza okukolebwa okumalawo ebikolwa by'okutulugunya bakkaanyiza nti amateeka amalungi weegali naye tegasobola kukola nga bakyaliwo abeebyokwerinda be bayisa batagambibwako. Abamu abenyigira mu bikolwa eby'okunyigiriza okutyoboola okutulugunya si b'ofiisa baabwe ate bo balina komandi ya njawulo. Ffe tuli balooya era twatwala omusango gwaffe omwaka oguwedde 2020 mu kkooti tulabe nti abantu abeetaba mu kutulugunya bakirantisi baffe nti baweebwa obwenkanya. Naye kkooti omusango yagugoberawo. Tebasooka na kwebuuza kuba babeera gamba guno omusango gw'amaanyi tuli ku bantu bakulu tuli ku basirikale ba gavumenti tuli ku bammeeya b'ebibuga. Akakiiko k'ensi yonna ak'eddembe ly'obuntu akatudde mu Switzerland nga 27 omwezi oguwedde mu byakaasaba Uganda okukola kuliko okufuba okulaba nga okutulugunya bannansi kukoma okukangavvula ebyokwerinda abatulugunya abantu mu kalulu ka 2021 okunoonyereza ku bantu abafiira mu kwekalakaasa kwa Novemba 2020 okumalawo eky'okubuzaawo abantu ssaako okukomya okuvunaana abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye.